Bannange ekiri e Uganda kiri e Uganda kyewuunyisa naye nga wetwogerera essaawa zino waliwo ekibiina ekikutte wansi ne waggulu. Ekibiina kino nga bakiyita Sting Men Association. Stingy oba Sting Men Association. Ekibiina kino kifuukidde abantu ekizibu mu ggwanga naddala sayidi y'abakyala. Sting kitegeeza omuntu omukodo. Waliwo omuntu omukodo oli asemberayo ddala nga tabaako na kyavaako yadde kiki yadde ki. Ekibiina kitabuse ate kyakoze ensobi kyagenze ne kifulumira mu biseera by'ennaku enkulu. Kwegamba abaana b'abandi ne bababonyaabonya. Ekibiina ekyo omukyala amanyiddwa nga Faridah Nakazibwe. Omukyala ono yalabye embeera etabuse ng'alaba abaana abawala balina engeri gye bayisiddwamu obubi. Omukyala ono n'avaayo n'apostinga ku Twitter ye. N'agamba naye musiru ki eyafoominga ekibiina kino? Ani yakireeta mu ggwanga? Kubanga ekibiina kiyigiriza abantu bangi obukodo, ekibiina kiyigiriza abantu bangi obutagaba, kiyigiriza abantu ebintu ebitategeerekeka. N'agamba essaawa zino nnaku nkulu, essaawa zino singa olaba boyfriend ne girlfriend oba n'olaba husband ne wife ng'obalaba balina embeera gye beetaddemu, bagenda kwegulira ku bintu, bagenda shoppinga ku bintu, naye bukyanga ekibiina kino kijja we bakulaba ng'olina ky'ogenda oggulira omuwala oba ng'olina ky'ogenda okukola nga bakutandikako ogula otya ekintu. Ate kino ekibiina kirina n'amateeka agakifuga. Tosindika transport kasita owa omuntu 5,000 oyo abadde wale. Bw'obanga ogenda omuwasa 5,000 ekibiina kizibu nnyo. Era nga mukiri ekibiina obusajja gwe omulimu gwo gwakola mirimu gyo nga gwe omusajja, ebisigadde omukyala buli kyalina okukola alina okikola, yalina okugula ebintu, yalina okugula ebyokulya, yalina okugulira engoye, buli kimu omukyala alina okikukolera. Oddawo nawe bakakubuliri bwoti n'akwoza ebigere. Omukyala alina enviiri alina ozisanyirira, yalina ogenda ku dduuka. Kwegamba kino ekibiina naye kyantabuseeko. Nze soya kyegattako kubanga mukyala wange wandekera awo. Naye nga omukyala Faridah Nakazibwe yavuddeyo n'atabuka n'anyiiga n'alayira ddala ng'embeera eri mu ggwanga etabuse. Okola otya ekibiina bwe kityo? Abaana bafuukidde bannaabwe ekizibu. Teri era kyafunye ne bapatroni, kyafunye ne bakyeyamaani. Woba ojjukira Joram ono gwe bakutte emisinde, Jerome kye baamukoze. Kino ekibiina kigenda okubya abantu emiggo. Ssebo Joram agenda mu nju y'omusajja, asalako na bulungi, amala okola emirimu gye bamuleka namu nga yeebase, mu kitanda ky'omusajja, obuliri bw'omusajja, ku mufaliso gw'omusajja. Bannange mu nnyumba y'omusajja, lwakuba Joram yakoze ensobi emu, teyalabye supiya yadde mu nsonda. Effumu teyalirabye. Ssebo ng'amusayidde n'ennaanansi wali ng'alinze kimu azuukuke agende mu shawa y'abandi amale okunaaba. Naye Sting Men bano ono pulezidenti wa kino ekibiina yeetaaga abuuzibwe ku bibuuzo. Wakati Joram n'ogenda mu kiyigo ky'abandi n'onaaba, n'okwesa n'ekyangwe ky'abandi, n'okwesa sabbuuni w'abandi, n'omala okunaaba n'oddayo ne mu buliri.
ne weebikka ne weteeka ne mu neeti mu bedi cover y'abandi olw'okuba gwe omu ku batuuze abali mu kibiina so omukulu ono Joram ab'ekibiina yagenza olanga ate ye Joram level kwabadde ebadde y'amaanyi ne basawo ne bagamba naye owaayi kyetugenda okukola Joram ono katumuwe ekifo kya chairperson bamuwe ekifo ky'okuba chairman mu kibiina kino kubanga muganda wange liri effumu lye yawona tosobola butaba chairman. Actually ono Joram ye yandibadde ne president naye lwakuba ne president ayagala muyingirira mu kifo kye so n'amuteeka mu kifo kya chairman naye nga liri effumu omusajja alijjayo bw'ati ng'olayira ddala Joram limuyiseemu naye ssebo omusajja asobola okuba nga bateeseganya mu mbeera eyo Joram n'aba nga yawona effumu eryo naye Joram kyaddaaki mu kibiina kino ye chairman era essaawa zino mwabagala okwewandiisa mwabali e Dubai e Qatar mu Jordan muso commenting enamba zammwe awo ne batandika okuba nga babawandiisa mu kibiina ekya Stingy Men Association. Bano abasajja tebalina kibavaako tebalina kibavaako ne bageza bamulaba ng'alina kyawo by mistake ayinza nakuba muganda we omuwala ne bageza bamulengera ng'alina kyamuwa meeting zituulirawo meeting zituula e Kampala ne zituula Mbarara ne zituula Ishaka ne zituula ewa ne bagamba omukulu yagabye ayina otunnyonnyola so omukyala Faridah yavudde mu mbeera n'alayira ddala ng'ekibiina kino kigenda kubanga kyonoona eggwanga etwala ne Gaetano yavaayo kaawo Gaetano kaggwa baali bamwadde obwa patron Gaetano n'atya ng'alayira ddala mukazi we agenda muddukako nagamba munsonyiwe nange ekifo nkyagala naye omukyala nyinza okuddayo waka nga taliiyo so ekibiina kyo kyatabukidde eggwanga bakiyita SMAU SMAU Stingy Men Association Uganda nga kino kibiina ky'abasajja mu Luganda abasajja abakodo gw'oba weeyita mukodo olina bba mu kiri ekibiina era essaawa yonna baba bakomplaininga nti ku luno yankubidde essimu ayagala musindikire airtime wa 200 lwaki mba musindika nga muga tokola nsobi ne bwe biba 5 tokola nsobi dage Stingy Men omukyala Faridah yatabuse butabusi n'ava mu mbeera n'agamba abantu bano balina okwetereza bave mu tumanyiira so anytime now omukyala Faridah yanyiize n'agamba nze mbiganye era nga wali munnamawulire yasezeewo agezeeko okuba nga alwanyisa ekibiina kino naye tetumanyi gye binaggweera ffe wano ku project ewaayo okuwa ebigenda mu maaso mu ggwanga likinga commentinga subscribing